yogera amazima toseka saka mubiteeke mu nkwe abambyo ngamba mu nfaanana yaayo batadde wali ebisolo bibiri ekisolo kya Bajjo ne Gravity ani identity y'ekisolo omutuufu njaga mubijjemu enkwe kakati engulube yabadde evuma engulube era nja muyita mu meeting yaffe y'ekika ky'ab'embizzi naye takaabirayo mu lukiiko lw'ab'ekika kwasaayo natumuyita mu kika kyaffe ky'ab'embizzi Gravity takaabirayo kuba omwana oyo akaaba mangu saagala ajje togere ensonga zaffe ez'ekika ky'ababizzi atakaabe kuba yabitankudde Gravity bamusonyiwa busonyiwa okumulya naye sagala kumulya era mumunjogezaako naye kalo kyova sagala kola interview byo nagambye abantu benzira mu misa gisemakula Kenzo Lutalo Nowaji Shiba Kamiliyoni naye kakati munkozesa nsobi ate okwogera ku nsonga z'ebisolo nga tuli mu nsonga z'abantu. Promoter yafaanana atya? Promoter ye muntu afuula ekintu kyobadde tomanyi n'akiteeka ku katale ne bakigula naye kakati obusiru bwabo abiyenje by'abayimbi nga banyiiga kyekirowooza nti okuba promoter era gakigulira luyimba mu studio n'olukiterako nedda si buli promoter nti apromotinga music nawe oli promoter wa mawulire ono promoter wa Uganda byogere oli promoter wa Spark TV kisinzira sekita buli sekita erimu ba promoter naye kati abayimbi betegatwalako mu retreat ne basooka ne bagwamu kye bayita urban excitement ne basooka ne bajjanga ku TV nga bamanyi bibogera kibi nnyo tuna mu kamera nga toli confident ku byokola ki kana alaba Daddy Andrew lulinga avulungutana musajja watu alinga yavaako bamutadde mu kamera yeekomba emimwa yeesesasesa Andrew yanewunyisa omwana akozesa biragala kyoyo najja nayogera ebitakwatagana Bajjo defamation kati Andrew kennyini nga naye akimanyi ekino twali ku TV nga tuli live namutwala ku big zone enansana ndayira okwebaka ku maama wange yafa teri muntu n'omu yakuba twanoonya engalo za Andrew twazinoonyeza mu kiwato nga mazina kino nakyogera nga yali live alaba kakati olaba Andrew tosobola kusanyusa abantu b'osanzeewo ku bwereere kakati Bajjo wengamba nti osaana emitwalo 2 mba na musango ki era mu economy ezaakula wali kye bayita consumers clients beki mbyerabidde gwalo kye bayita gundi munsi ezaakulaakulana dda munsi ezaakulaakulana edda bakasitoma badetamininga price and demand bino ebintu byeri economics when the scarcity creates demand when the scarcity eriiwo nga bwolaba Kamiliyoni demand yekendeera scarcity webaawo nga bwolaba Kenzo demand yeyongera ne supply kakati bino Daddy Andrew tabitegere engeri gyakola ki gyeyavaako yamanyi ye ajja ku TV nagamba bano badimota yafunayo akagambo kayogera kadimota ekyo ekiyenje wenkiteeka ku TV ne bakiraba nenkiranga nti Daddy Andrew nenkuba obulango bwange 10 nensino nemanya nti waliyo ekiyenje kyebayita Daddy Andrew mbasi promotinze anjagala munzire mutemuntya munzire mu amazima nsubira njogera n'abantu bwe nkwata Darius Walugembe gwadde tamanyi n'obukofiira bwe ne muteeka ku kifaananyi nti ono Darius Walugembe agenda kukola nga wano bucha yeye business mugimanya mbasi kipromotinze mbasi buti promota kakati abayimbi bejjemu ebyo byekisirisiri mu bano badimota bambi bafunye ko bekwata kwate za abayimbi bonna mbasobola nga mbagata mu ghetto kubasagala kugogera basekinomu nze nkuba nange netya nze nakubako mu 7 nansiba nagane mwana wange mvumira ki nansiba nga ne mukote musango ansiba teguliyo nze manya amateeka n'okusinga omukulembeze w'eggwanga teyansiba emyezi 2 ne banoonyereza nga binayogedde byabadde bituufu kati nzanti nyimba za Palaso tezinyumira luyimba kiro yakubye nzisimanye nakumanya nti yakubye oluyimba oluyimba luzali kubye kuluwuliriza uweza sinalowulira yakubye oluyimba nga lugamba ki anti nze ndi kiroto kya ntiisa eri Palaso kubanga nze nasooka omumalamu urban excitement n'okuseera okitegeera buli muntu nze ndi kiroto kya ntiisa eri abantu ab'enjawulo kati yabadde alina kuyimba ku nze oluyimba lw'okutunda lwakuba sikiwanti balo n'atunda because sinaluwulirako oluyimba hit ebuna mu lunaku lumu ndowooza yakubidde mu bamawulire n'aba YouTube bano lujja kuma ku YouTube sikiwa balo nasala bweyogerere ko oluyimba olulungi nkwe oluyimba lulungi nga kikabisi kandagala balukuba olunaku lumu ensi yonna nebanga erufunye nkwe oluyimba kyolulala Malayika Forever si oluyimba lwalema olupya baluyita batya Kenzo baluyita batya Kenzo nze luyita Kenzo lulungi lwasalawa Kenzo omulya nga n'omwana omutaamu kola ki naye kati oluyimba lwa Palaso lwakumala kwogera Palaso yakubye oluyimba ndowooza luyimbidde kakalamu ku Uganda byogere teyaluyimbidde bannayuganda katwogere ku nnyimba ezirina omugaso kubanga oluyimba lwakumye sirumanyi sinaluwulira nako nduwuliriddemu mwe mu kamera mulina ekya kyemubuuza Kenzo ate asiri pulezidenti w'abakenzo ndi pulezidenti wa promota kati Kenzo mumugamba asalewo kimu ayimbe oba abere promota nze namanya nze olw'okuyimba sobola kuyimba kolansi okitegera sobola kuyimba wadde singo kolansi zikuba bwepwa kuba sigisobola nadda mu kyentegeera ndi mu bivulu kuba byenkola ki kati Kenzo njagala ava yategeeze public asobola kukola mulimu kimuyimbe ba promota gina ajjawo omululu gw'okufuna mugabe ebintu byensi teri agenda nabyo alondeko kimu aba muyimbi abere muyimbi oba promota abere ki abere promota
kubanga abayimbi batono nnyo balina common sense ndozola bigravity kyebikola olaba kati ekiyimbe nga kigravity ne kivaayo ne kituma omuntu embizi ate nga kyekigifaanana kati tekiba kiyenje ekyo ankubuuza kati waliwo abantu n'abayimbi no balina okweta balina okugoba abantu abamu mu music industry kuba abapromota munaye abayimbi ate mubagambe tebatuyamba buyambi tuyimbira teri muyimbi akuwa show yabwereere kati bwe bigaana ebirowooza nti okujja ku show bikuyambi kiba tekikuyambi kiba kizze kukola okuyimba mulimu ne mulunga abagamba na public yo neri kubunke babayimbi tebabayimbire kati nzo muyimbi watanyimbira mbamponye bizibu njagala mpeyo promoter babo ba promoter mbayina njagala mpeyo promoter nga yaraje sente mu kivulu okumanya guno mulimu gwa sitani katonda yagukolomera guno mulimu jukiro otegeka ekivu bamalaya ne bantu bafuna sirimu mu kivulu ne bafuna enziku mu kivulu ne bafuniramu ebirwadde gino emirimu gye tukola gya sitani kyovula nga teri muntu agirimu agiyaga kabebbala matambula tumaye nga akotosa omutwe bwati agenze wali nga ina yebwala nga alinga yasaddaaka omuntu because ali mu mulimu ogwa sitani omufu guno omulimu abayimbi tebalowooza nti batuyamba tebalina kye batuyamba kuba tuli mu mulimu katonda gwe yakolomera kakati abayimbi abo fe tulina olukiiko lw'abapromota twagala kulabanga tutereza omulimu twagala kulabanga abayimbi tebatukinyako waggulu ate naffe tugenda bayamba tugenda kukakama kampani ge Uganda gaddemu nga basponsoringe kuba abayimbi tebamanyi bizinesi gye balimu ofunye omukisa kampani ya Lwenzero ekusponsorinze ate oli wana Hema Water kati n'abayimbi bulina osooka ogenda kubeera sensitized bagoba kati genda okibuuze jjajjaawo nze mbadde bwe mbanga nsomesa nomubuuza nga bya kisiru gwe kavubuka gwa ka Urban kati abayimbi balina okuddayo ku drawing board batandike okuwa value y'abasponsa kitali kintu kinuma Pepsi kuba na ambassador wayo nga yani ani ambassador wa Pepsi Messi nga tulina Kenzo mu Uganda bintu tulina okwogerako nti kiruma nnyo chipa cash okwa Spice Dana milioni 3 ngate chipa cash andi gwe tuntu bitegeera gwe oli wa YouTube sirika kiruma nnyo chipa cash okubanga esobola okwa Spice Dana milioni 3-5 zokka twandibadde abayimbi bennyini bebeesuulira ekintu kino balina okuddamu okubeera okweteekamu value abayimbi balina okumanya nti companies zino okuddamu okubayita babeere professional nti Kenzo bakwa sponsorship ya Stanbic Bank leka sponsor abe value mu ekintu kyakoze eki kyataddemu ekyakujja tugenda okulwanirira tulina otana Uganda police naye tukoye bubbi bwa police ogende wa Giso FDC DP NEMA buli office gyoyingira muki tulina otana revenue tulina otana okongeza ebisale by'endongo tulina otana promoter ba for organizing revenue nga tebabonyabonya kubanga promoter lwaki abo omusolo ng'asasula mu KCC ng'asasula mu URA ng'asasula ku police ba promoter bawe emisolo 10 mwana awo nakavuma mulaba agenda munyivu endongo emusala nagwe eddalu okitegera bulungi abo nabo nabanyivu bolaba kakati tulina otalo okulaba nga tutereza sekiti eno naye abayimbi tebajja kulowooza nti bajja kuba bajjo bampangule kubanze nakubwakubwadda nze mujjukire nze nali muntu omu nenkuba eniale nali muntu omu nenkuba people power olaba nakubwako ensi yonna kakati bino ebiyenje nga bwengamba seetaaga nkolagana sente zange zenkolagana yange n'abayimbi seetaaga muyimbi goli mukwano gwe waabwe wali bakuwadde ki toyogera tombuuza stupid question is gwe mukwano w'abayimbi oyina emmotoka akati gwe oli mukwano kakati gwe nkubuuza sooka onziremu ate kyekimbeeza ne ssente ne muwana mugamba jangu ate singa nsobola okweteeka lwaki mba nsasula omuyimbi ssente kitegeeza sobola kweteeka nkozesa ssente zange samutime mulina okubanga ne reasoning ne bwe batanyimbira baba banyambye kati ndya w'abayimbi balya wange oli musiru kumanya kati ndi ku bivulu osiriwalira kwani gwe kavubuka gwe ndi kati saa zino tuli mu kivulu tusolooza kakati ebiyimbi bitwavuwaza nawe wenyini ewanga mujasanga wabakubyewo bibaati wiiki ejja eyo nanaku y'abayimbi gavumenti ekubanja omusolo aku bibaati mu wiiki ejja muyita bajja kubawo ebibaati wonna wali nazijja mbayi muyimbi kiyampa sente kugambye genda obuuze ebbalamu genda obuuze Abitex basobola okubaga genda obuuze Ketti genda obuuze Lube yakakola enkuuka yakajjako essimu okuba n'ennaku 5 mu nkuuka kakati guno omulimu gwe tulimu bagambye gwa sitaani kati omuntu yakava mu nkuuka yandibadde agenda ku Dubai kufuna oide yeekweka bantu kati mulimu kiddala guno gwe tulimu kati abayimbi baddembe okweteeka batuwonye ebizibu byabwe abayimbi batuyambe batwale agavulu gaabwe baba nagano tambulira ku mateeka g'abapromota abaana bano batwala ennyumba nsanze mukayi yaguze Spice Dana atambula yasaamiridde omulabi anonya n'amazzi ga kunywa mukayi atambula yenda musajja muyite mukayi asagala mwogera nga takola ki nga taliiwo niye omusajja Juliana yamusaba milioni 2 Juliana yamusaba milioni 2 ebule n'ekivulu tebakizanya ku lusooka omwaka kwa nali nkoze lubuloba nga mukayi akoze wali nenge kyaleetera mukayi obuzibu kukwata excitement Juliana tasobola kuleeta wadde omulwadde w'enziku mu bifo ebimu
ne ba promoter mulina okumanya target audience y'abayimbi bammwe nti omuyimbi bobanga olina omuyimbi nga Juliana Kanyomozi akoma ku Serena abayimbi ba Serena ne bawo kuli Seven zakuba Masaka ne bawo Suna Ben zakuba Joggies tumanye ne demand and test and preference ekyo Kenzo kyasinga abantu nti Kenzo yamanya wa wayina amanyi na creating scarcity na creating scarcity lati nagambye mukwano gwange David Lutalo era guno omaka temuga kola Lutalo nga yimba Lutalo agenda creating scarce because Lutalo wabera scarce ye muyimbi abasinga amanyi mu Uganda Shiba namuddako ne Kenzo Noaji Chameleone muyimbi kyo kikola abayimbi mbera birabe ensonga munzijukize Palaso Walukaga era mwaga kumvumya Walukaga kakati bwe tubanga togera ensonga z'abayimbi abanene ate mulago gebye mutamanyi nze ngamba abayimbi abaleeta abantu Walukaga taleta abantu nemayinja munene sigamanye nako omusajja oyo jayina temwandi mwogedde nako kusaasira yali ki nyine abayimbi boli mukogerako bakubye emmeeza bagati bagenda kuddamu kukola naawe banyambe nyirambe gayira abayimbi ba Uganda temunyimbira mundeke enfenjala temumpa kyakulya temunyimbira mundeke enfenjala sigwe mulimu gwo kati osanze ku kivulu ntegeke ebivulu bimeka omwaka gowuda ntegeke ebivulu emeka bisuka ebitaano kati kama buli mwezi mbera uko bivulu abasajja banakwechangyako nakulungi ndongo togiveeko bateka mu bechange babo ngame ndi mukutonya kintu kinzija mu mulimu gwa sitani atogunsibako guno mulimu gwa kolomirwa nko baba abana bali bafana nga bagenda okufenzi babo kati bona ba promoter gola begombesa gagora waliyo promoter akwegombesa ngane kavuma iseri ngaduka emisinde gomwegomba kati batuyamba tukunye omulimu gw'ekibi basigale ne sitani wabo futwako ya gantu gabwe bakole kibaga ate limu imbi ayinzagana kunyimbira nga njagadde Eddie Kenzo yagambye tagenda kuyimbira buli muyimbi kubanga bayise kiyenja tembo si kiyenja Eddie Kenzo yagenda osoka ku kipande waliwo shoje ndeta nene nnyo Kenzo yagenda gisokako era bonobo tegese y'abantu ngajja yebiyenje nembwa ate yate ediso yabiyenje nambwa yakuze mbulungi yagambye nga akola ki kitegeza agenda kukola ki katubongo yina logiki tulina na budde kumbuza kibu yagambye bwe nategeke y'abantu neki akola ki abayimbi abasinga bagamba nti tobategeka kati bayina hit nedanza tegeka Kenzo ayina hit Lutalo ayina hit Noaji ayina hit Shiba ayina hit Chameleone ayina hit bani abala bayina hit mbulirayo weta buno obuvubuka buno bufiki famayika fiki famayika osoro mutegeka nofuna abantu 10 kati munya muntu nafe muntu mulemo gama tujoronga abayimbi simanyi olese wa ikibenda simanyi kati kaya bayimbi banala inga bawagira gravity bagala okwevumya kati olese wa ikibenda kati njagala okola ekivunga kiriko zizabba na wa ikibenda ne fiki famayika boweza nga abantu 13 njagala abantu emeko mu Toxicity Square ina promoter ate kasa ni kusasiranga yo muntu yasimuka awulira yadira obuwunvu bwe nabuteka ku buli muntu nesi kiwanti yabyogera tasobola kyogera kubanga omuntu gwe nategeka okuvedda tasobola kukyogera eyabadde depression manya akava mabanja ga nyumba kati byayoga tabitegera mumujeko interview mpola mpola mumukwate ko mumugumye kusasira gabi ne ebintu byabayimbi si bintu byabadikula si muyimbi dikula kati kusasira ina luyimba ki naye okuyimba ina tale naye yagwako waliwo kubanga olinga muzeyi eri wamala ni atula kuba respect wamaji yafana kusasira bagifuna tiwaliwo kubanga wayimbako abana bashiba ne bakuyitako bakenzo ne bakuyitako batano ne bakuyita kati kusasira awulira nugo ali depressed agamba kati Lutalo nafuka ate nambe mwanze kusasira owa mabera amanene namabina amanene ndi waluna fadinga wakitegera bulungi kati ali mu kwegomba bayimbi banne ne bane munjogeza temunjosa musana namwe